Tereza kakeko musomesa atakuba wuyo. Aha. Akaana ako kakikonyeemu. Waliwo bulijjo abatera okwogera. Mbawulira boogera eyo. Nti Dokita Kadu teyasoma. Ani akulimba? Kati olwayo njagala mbalage nti school fees waffe tetwamulyanga namungodi ng'abamu bwe mwakola. Era kati ekiraga nti ngenda kubalaga amazima amatuufu nti ffe tetwanyumirwangako kulya namungodi fees waffe. Leero ngenda kukozesa oluzungu lwonna ndumaleyo. N'olwekyo ngenda kwanjula pulogulaamu eno okutuusa bwe tunaagimalira. Sooke ngogole obulago ndabe bulijjo abansekerera. Kaakati pulogulaamu yaffe eno ey'oluwombo Kazi Luwombo ngenda kugyanjula mu lulimi Lunyaanyimbe. Ebitabo bye tubirina tulabe abatera okwerimba nti munsinga oluzungu. Once again, this is program Luwombo with Dr. Kadu Bakawadi Omuzindaalo. So I give me listening very well. Ntegeeza mumpulirize bulungi. And I remove you ear envumbo amatumu gajjemu envumbo. Sajje bano nabo oluzungu lubatawaanya nga amatumu gajjemu envumbo. Omusomesa ntuuse. So I remove you ear envumbo and then I start you the program Oluwombo once again. Sajja oli yali agamba nti yali ayimba breaking my heart. There is no one listening to Luwombo. Naye Ekyoto kyengera kumanya yettendekero lyokka erigaba okumanya n'ofuuka omumanyi okuva mu nju yo n'amawanga okwetooloola ng'olijja kubamanyi ate abatendekeddwa ekimala nga bakulembedde Dokita Kadu ali Yankoona asiga okumanya entakera ogwaffe tugutandise wagugo gwa kutyaba nkumanya ng'okubugirira gw'ekitiibwa kya Buganda ateekeddwa okkiwanirira ng'oyita ku nnamba yaffe eya 0773 akiwanidde leero Mukama akuwe omukisa. Amazina gano amazina abagazina bamala kunaaba nsonyi mu maaso ne beeyisa ng'embwa ez'eggobe. Mu mazina gano temuli kuwa baaluganda bitiibwa. Abalenzi banyiga bannyinaabwe ebiwato, abandi ne bazina ne bannyaabwe, ate bo abawala abakwata bakitaabwe mu makendegere. Nga gyoba nti Rabeja Lubaale wa Areo atera okulinnya ku mitwe gyabwe, kati alinnye ku baabo abalinnyako. Guno omulembe mukambwe. Abawala bakaaye ne bayitirira. Abatatya bifuba by'abakojjaabwe, abatalonzalonza kussa amabeere gaabwe ku bifuba bya bannyinaabwe. Bakambwe nnyo nga bw'okiwulira. Nkiddamu nti bakambwe. Ddala Sikabikindi onjunjudde mu budde buno obwakatekwete. Wamma kyova awo cyacancanga oli ate akimezza okwenjala. Bannakyoto nteredde kayege ng'etwala bukolya Nabankote mu Mitaasa. Oluwamma tutandike okuganira ebyaliwo mu biro biri ebyabamutaliza Mutindangezi bamaze okuwa Musambandege. Wamma tutuuke ate mu bateretebbwa Nagwadda. Ebifaanana bityo kale nange kyenva mbagamba kati ebyokubumbujja ng'omukadde akwana kanjira mbifumitamu enkinzo oba oli awo tutandikire wano. Nsooka okubeera nga nebaza
nsooka okubeera nga neebaza bw'owulirako butereevu lubeera luwombo lwa lulimi lw'otabuuza nti ate abaana nga tebaleeta sigiri kufumba ffe twafumbye dda n'olwekyo neeyongera okubeera nga neebaliza ddala bw'atyo ne ssentebe w'oluwombo lw'olulimi Omusama Sekandi Kakembo Juma butereevu abeera Sekandi Kakembo Juma bw'oba ng'obiwulidde ate n'obuuza oba n'atandika butereevu nange nkugamba nti ngenda kubeera nga ntandikira wano olunaku olwaleero ne neeyongera okubeera nga mbabuuzaako mutya mwenna bannakyoto gye muli eyo yeebalegerwa bannamugereka era tukoleddeyo olunaku olufaanana luti n'olwekyo mukwano gwange Kakembo Juma Sekandi weebale nnyo ate weebalire ddala bakajjita bakakasirye babikulya balungi mirimu ndikumma okulya ate nembeera nga nkulyowa omwoyo bw'atyo nno yasazeewo n'agamba nammwe mulimba obutabo buno lwaki simuwuddinganye ne mutuleetera obulala bwe batawulirangako bannange nkugambye Omusama yasazeewo ate tubeere nga tutandika akatabo akalala bwe katyo ne bakayita omuzimu gwa Kasooba yeyeye sooka omwongere obugalo butereevu omuzimu gwa Kasooba kawandiikibwa Edward Namutete Kawere bannange anaasubwa akatabo kano bannange nze sikawulirangako kaakati nange wenkukoowolera okubeera ng'otemyako munoowo neyiba ow'omuliraano nti akatabo omuzimu gwa Kasooba tugenda katandika ate enkoko nkulu naye abaana bagenda okugirya abannakyoto bagenda okudigida bagenda okusanyuka n'akatabo teweerabiranga Omusama w'olulimi ono yagamba nti ssente ye ogikwata n'agissa mu manya bayiga luzungu ateeka okugissa ate mu lulimi lwe weebale nnyo ate weebalire ddala munywanyi Kakembo Juma ate kubeera nga ddala omulimu guno ng'ogamba gutambule gugendere ddala mu maaso nga bugolo n'olwekyo abagoberera era abanyumirwa obutabo butereevu olunaku olwaleero omuzimu gwa Kasooba wali okabuliddeko baba lwaki sisooka nenkuwa ebyafaayo by'omuwandiisi naye neeyongera okugamba nti ateekateeka nkoko nkulu oyo naabeera mukyana Nsubuga Betty atagenda kuzuulwa mu bammamba abalala oba oyagala oba toyagala kati ettiba lyaki okumumma obugalo mukyala Nansubuga Betty nkwebaza nnyo ebitagambika weebale nnyo okubeera ng'okolera ddala eddimu ery'ettendo oyo neyeewayo n'atugamba nti akatabo sangavula wino kali mu lulimi Lunyanyimbe n'atugamba naye bw'otyo gw'oli Dokita Mulamba wasoma njagala okatemera abantu mu lulimi lwaffe Oluganda bakanyumirwe ne mugamba maama nze nasoma era kyenvudde neeyanjulwa n'Oluzungu amanye nti ddala Dokita tayogera Luzungu aleruka teweerabira nti akatabo omuzimu gwa Kasooba omuwandiisi anyumya ku muvubuka ataali mbega naye yawalirizibwa okubwesoko olw'ebintu ebyamunyiiza nkiddamu nti munnange omuwandiisi anyumya ku muvubuka ataali mbega naye yawalirizibwa okubwesogga olw'ebintu ebyamunyiiza atotola ebizibu n'obuzibu bye yasisinkana enfunda ze yabulako akatono okukwakkula walumbe era ne ku nkomerero ng'akozesa obukujjukujju n'omukisa n'ayamba mu kusattulula n'okusiguukulula ogubondo gw'ababbi abatemu era abakozi b'ensimbi enjingirire abaali bakaabye ensi akayirigombe era abaali balemye ab'ekitongole ky'abambega okubafumbiikiriza okubakwata
olugero luno nno lujjudde obukeso bw'omutindo gwa waggulu ennyo. Bw'olutandika okulusoma tosobola kussa kitabo wansi ne bwe babeera bakuwaana. Nange kaddu waabwe sisobola kukissa wansi leero nga tekiwedde. Bw'atyo Edward Namutete Kawere ye muwandiisi w'ebiyiiye bye mwawulirako bye nabasomera atannalabika era ono y'atagenda kuzuulwa mu balala. Yawandiika akatabo Zinunula Obunaku. Bangi abakopye bawandiike nga ye bakyalemiddwa. N'ayongera n'awandiika obutabo bulala bukadde magezi ebitontome eby'amakulu n'enketa mu bizinga. Era ye yeegasse ne SKK Mpalanyi bawandiika ebitontome eby'entunnunsi. Era bw'atyo nga tanafa mu matandika g'omwaka gwa 1996 yali yakamaliriza okuwandiika ekitabo kye yatuuma Neesoga Obuyeekera, situmanyi oba kyafuluma oba tekinaba. Kino bw'atyo omusama w'olulimi bagambye ye ani? Amasama Sekandi Kakembo Juma. Ate n'obuuza Sekandi Kakembo Juma n'akulembera n'obuuza obutabo bw'olulimi Oluganda gye bunyumira buba ku kyoto. Oyo nno ye musama ate ye ssentebe. Bw'owulira ebyo lwaki olinda ate nange neeyongera emboozi? Nga bwe guli bassebo ne bannyabo bannakyoto ky'okumanya. Leero tujja kubeera nga bwe tugamba nti ffe okusoma kwaffe tukwongeramu ebirungo buli kadde. Kati katutandike n'ebisoko. Tugenda sooka mu bisoko, nkuwadde entandikwa y'akatabo ate tutandika akatabo ne Mungaafa Tyabaali. Ekisooka kiikino ekisoko. Okugoba olukeremette. Okugoba olukeremette. Kugoberera muntu butamuvaako naddala nga muzzi wa misango. Bwabeerawo omuntu ng'oba bano abazzi b'emisango bwe tuba tuyitidde mu lulimi lwaffe luli, ate olwoma tugamba nti bamugoba olukeremette. Kutambula mpola yayinza okubeera nga tabalaba naye gwe nojja mpola. Obugero kuba si kyakyala. Bwe bagamba ntya naamwe bamuleese nno ng'obugere bukuba si kyakyala, kiba kitegeeza nti kutaawa ng'ogenda kufa. Ayinza okuba ng'abadde mulwadde, obugere butereevu babukuba si kyakyala. Embeera eyo yonna bwe tuyitira mu lulimi luli. Ate olw'ebisoko tugamba nti obugere bwabadde bukuba si kyakyala. Tweyongereyo ekisoko ekirala kiikino. Kano nno bakayita, nze muwoomya bigambo mu katundu kano era nako bakayita muwoomya bigambo. Wuliriza. Obudde okubeera obw'ekinnyikaggobe. Obudde okubeera obw'ekinnyikaggobe kitegeeza omusana obutaaka nga nkuba yeetonnya yokka. Obudde obwo nno bubeera bwa kinnyikaggobe. Nabanyonyolako emabega nti Nazzi kuno baabuyita obw'ekinnyikaggobe. Oluusi enkuba yabanga yatonnye. Bw'ebanga yatonnye obudde ne bubeera wakusana kagaanye okuvaayo bunnyogovu. Bano ne batya okukkirira eri emmanga ate okunoonya enva, wabula baabanga balina eggobe lye baabanga bawanise waggulu mu mutwalo, kubanga oba muttu yalijjangayo n'alinnyikka ate n'alifumba enva. We bajja abajjajjaffe abaasooka nti obudde obwo bwa kinnyika ate ggobe. Mwana wange ejjiro nnyike eggobe wali tufumbe enva yanguwa. Okutta ekiziizi oba ekiziiro. Okutta ekiziizi oba ekiziiro kitegeeza butaba ne we musiza oba we musiza mukka butasobola kwetaasa. Bayinza okuba nga banyiggiriza abantu bano bonna bali kumu butereevu. Bwe bafa ekirindi bayinza okuba nga bafudde. Ate ekiziizi munansonyiwa obutabaamu luyingo kitegeeza butaba na maanyi olw'obulwadde oba okukola ennyo.
awo oba toliimu luyingo munnange. Ekisooka ekirala okulunga enkacappa n'omuzigo ne binoga. Kitegedde okulunga enkacappa n'omuzigo ne binoga kitegeeza kubeera mugezigezi eri abantu abalunga enkacappa n'omuzigo mwana wattu ne binoga. Twongere okunekaanekana. Kitegeeza kwambala n'onyuma tugamba yanekanekanidde mu kanzu oba mu suuti oba mu lugoye lwonna. Tweyongere okwambala n'otonya nakyo kitegeeza kwambala n'onyuma nnyo. Okutonya mooli ffenna tukimanyi era kwambala n'onyuma tugamba yayambadde n'atonya mooli. Okuba lucuppya ng'omunnyo ogulya lumonde. Omuntu oyo butereevu aba mukalabakala bwe tugamba nti gundi oyo lucuppya ng'omunnyo ogulya lumonde kitegeeza aba mukalabakalaba. Tweyongereyo omwoyo okusula ku mpagi bwe tugamba nti ku luno mwami Kiwanuka omwoyo gumusula ku mpagi kitegeeza butereevu aba alina gw'asinga okwagala oba kulowooza ku mwagalwa we buli bbanga nga baaba gwo gumusula ku mpagi ozannya n'omwoyo omukwano guveeko muzibu. Ali atya munnange omukyala. Mukyala oyo bambi anyumirwa nnyo ebintu eby'okuyiga ate era mukyala mugezi nnyo. Mukyala Namatovu Jacqueline. Weebale nnyo naawe okubeera ng'ogoberera ate era nga onyumirwa. Tweyongereyo okuba nebbwa ku mutima. Kubeera ng'olina ekyakunyiiza n'okisiba ku mutima eri abantu bannange. Ejjo nabadde mbannyonnyola ne mbagamba ekintu ekikwatagana n'obusungu tukyenenye ate tukiviireko ddala. Okuba nebbwa ku mutima kubeera nga olina ekyakunyiiza n'okisiba ku mutima. Tweyongereyo okwagala ekintu okusuula enjuba. Bwe tugamba nti mama Naaki oyo ayagala nnyo omwana we okusuula enjuba kitegeeza aba amwagala nnyo. Kale nno bannakyo tukyokumanya butereevu mukkirize tubeere nga tutandika akatabo kaffe bakayita omuzimu gwa Kasooba. Kano nno kawandiikibwa Edward Namutete Kawere. Katabo akalimu ebintu eby'okuyiga ennyo. Nga bwe mukimanyi nti nze Dokita sitera kuziga bisubi. Bwe ntono kyendeeta butereevu omanya bumanya kiteeka okubeera ng'ate kinyuma okufa bufe. Ekitabo kino kyasooka okukubibwa mu mwaka gwa 1991 kyaddamu okukubibwa mu mwaka gwa 1996. Kopi gye nnyina mu ngalo yaddibwamu okukubibwa mu mwaka gwa 2011. Ebitabo bino ntera okubagamba nti tetubisoma kumala budde naye kwe kulaba nti tubaako ekintu ekyenjawulo kye tuyigamu nga munywanyi wange Fred Serumpanise Frederico bw'atyo yaŋŋambye ekintu kimu. Obutabo buno bulimu ebyokuyiga biyitirivu ate bye tutagwanidde kubeera nga tufiirwa, era n'asaba waakiri singa abazadde twewaayo ne tukubiriza n'abaana baffe okubeera nga babugoberera tugenda kwekanga nga tununudde ate olulimi lwaffe. Butereevu guno gwe nagunjukira era ogw'okuweereza gwo nagugunjukira. Bw'atyo omusimbu ate agunjukira kigo. N'olwekyo naawe nkugamba beera ng'oterera kayege mbeere nga ntandika. Bwe gubeera wamma omukaabu mukkirize ng'ojje ekiddibundi ate wamma nkiggyeko essokolombwe.
butereevu oluwombo lw'olulimi ku kyoto ky'okumanya bw'owulira butereevu omugudoogo ate omanya bumanya nti tugenda kubeera nga tutandika. Essuula gye ngenda otandika nayo egamba nti kakulu asomba. Kakulu asomba y'essuula gye ntandikiddeko. Baalugera nti ebirwa bikyuka, amalusu gafuuka engeregeze, ddala baalutuusa. Kale kaakano laba nze eyali nnigi lindako. Kale kaakano laba nze eyalina amaka agabuguma, newankubadde ssaali nnigi kati ninga gwe bagamba kaamukujje era ddala namutinda. Twogera kaamukujje ye muntu omwavu, nnigi ye muntu omugagga. Namutinda waliwo oguwuka netutera okwogerako, gundi eyo ngikozesa nnyo namutinda weggule. Kika kya kiwuka naye wano bwe tuyita mu buufu buno ye muntu atakyayinza kweyamba yadde kweggulirawo oba kweyamba mu kintu kyonna. Nga bw'owulidde nti kaamukujje, kale tweyongereyo. Enkerembe zange ensi yazigabana dda, ne Nambejja Ssenkaaba n'amwezza. Bambi Nambejja ye mukyala we, enkerembe b'abaana. Enkoba z'omubiri zonna zireegulukuse, ennyingo zitadde, n'amagumba gakubagana nga bbunne we w'omukkovu. Ntuula era nsituka, nkekejjana bukekejjenyi, n'amagulu kambwano nsejjesa asatu. Ekintu kye nja okubagamba, omukugu ono Edward Namutete Kawere yali mukugu nnyo nnyo ate mu kuwandiika olulimi Oluganda oluzibu. Naye bw'obeera ne Dokita buno bwonna kunaaba kulya myungu buteesokoola. Lwaki ebigambo bino bye binnyumira? N'olwekyo bwe njogera ku nkoba z'omubiri bino byeraga byokka zireeguluse, kitegeeza butereevu akaddiye. Amagumba gakubagana nga bbune we w'omukkovu, eyo njogera lulinga lugero. Ntuula era nsituka, nkekejjana bukekejjanyi, n'amagulu kambwano nsejjesa asatu. Kambwano kitegeeza kaakati, nsejjesa asatu kitegeeza atambuza amagulu asatu. Ogwokusatu gwe guliwa? Omugulu. Butereevu guba muggo. Omuntu bw'aba akaddiye butereevu aba alina okufuna omuggo gw'agenda okutambuza. Ekyenyi, emiziziko gikyefuze, gikirako egy'ensaamu esaaka, n'enviiri nazo gy'obeera nti wamma buyira bwa jjobyo. Bw'ontunuulira nno, bw'ontunuulira nga nno njogera, nkirako abaana gwe bayeeyereza nti yabamuwulira enkuba yaabwe. Kirako abaana gwe bayeeyereza nti yabamuwulira enkuba yaabwe. So nga ate bwe mba ndya mbulako katono okufaananira ddala lye bagereesa. Ekkovu lye njogerako eriri akatiko. Wali olabye ekkovu nga liri akatiko? Biriwo ebigambo wamma. Ekyenyi miziziko gikyefuze, gikirako egy'ensaamu esaaka. Mba ntegeeza enkanyanya. Enviiri buyira bwa jjobyo kitegeeza nvi. Obumuli bw'ejjobo bwe tuyita envi nno ffe mu Luganda. Nkirako abaana gwe bamuwulira. Bw'ontunuulira nga njogera, nkirako abaana gwe bayeeyereza nti yabamuwulira enkuba, yabalogera enkuba.
Kale tweyongereyo okufaananira ddala lye bagereesa eri lya katiko. Kati ndi nkabagwa, nkanduse, nyaluse era nkaddiye. Nkabagwa ye muntu omukadde. Musajja we yalinga settaala mu lutobazi, kati wamma mmendabenda bubenzibenzi n'omugongo gulinga muyini gwa nkumbi. Bambi akaddiye. Amaaso gazzeeko ebiranda n'ag'ekiriga gadda ku bbali, era ntunula buzeezengere eyali kabirinnage. Nzenna wama nkyukyuse n'omubiri nsumise gwa kikalaba. Owa anti ataakulaba ddala kakulu asomba. Mwana wattu obukulu busomba bukuleetera buli kimu. Mwami ono yali mukugu nnyo mu Luganda nga bw'okiwulira, naye akatabo jja kategeera gye tugenda. Wano mu kwanjula yatandika n'Oluganda oluzibu, bwe naakutemeratemera ngenda kwekanga nga mbyonoonye, naye akatabo ogenda kategeera. Bwe mba neesumaalise neewunise mu ggombolola w'ennyumba yange, n'okuwuuma ng'ewuuma, era nga neetooziira ku ntidi yange, sirina nkumaakuma yadde ambudaabuda. Ebirowoozo binneesomba, emmeeme yange olw'ejjemba. Kale neetooziira ku ntidi. Okwetooziira kuba kwenyoola, kwekyusa. Entidi kye kitanda ky'omulwadde. Omwami ono bambi yali akaddiye, kati anyumya bw'abeera awo ku obuliri bw'omulwadde bwe tuyita entidi, bw'abeera awo nga yeenyoola, yeekyusa. Bambi agamba nti neetooziira ku ntidi yange, sirina nkumaakuma yadde ambudabuda. Ebirowoozo binneesomba, emmeeme yange erw'ejjemba neetolontokera ey'ekuzimu mu bunyomero obw'ebisegguusi by'ebiseera ebigenda biziŋŋama n'okuzimirira. Ntera okwewuunya n'okwebuuza nga kwe ntadde ekyandisaawo omulimu gwe nasomerera ogw'eddembe, ate nga n'omukemba tegwali gwa lusuluuju oba culuculu, male n'ensogge guno ogwa leebuleebu ne wenjuwenju ogw'obwambega. Bambi wo ekkuzimu ye yeewala ennyo, mu bunyomere yeewala, mu bisegguusi eyo mu busonda. Ebiseera bambi bigenda bizigama n'okuzimira bigenda biggwako mpola. Okuzimirira kwe kugenda nga ddala bisiibula, emyaka gikuwubira akatambaala. Ntera okwewuunya n'okwebuuza nga kwe ntadde ekyandisaawo omulimu gwe nasomerera ogw'eddembe, ate nga n'omukemba tegwali gwa lusuluuju oba culuculu, male n'ensogge guno ogwa leebuleebu ne wenjuwenju ogw'obwambega. Leebuleebu kutambula wano na wali, gikuleetera okuleebuuka na kudda wano, kye kimu ne wenjuwenju. Ono yeevuma omulimu gwe yayingira ogw'obwambega, omulimu ogwanjaayo omubiri, embavu n'ebirowoozo, okutuusa jjo luno lwengunnyuse nga ngukulunguliddemu ddala emyaka 3 beddu. Simanyi oba yali kabuvubuka ye yali ampaga, oba kwali kwagala kuwoolera ggwanga, kuba ntugumbulira fiida, kuba
kuba tugumbulira fiida mu maanyi bye byandobera okusooka okukengeera n'okulengera ekizikiza n'akateketwe ebyali byekiise gye nali ŋŋenda okwefubutika. So nno ng'ekkwano lyaffe etinkizo byali bizeemu enkenyera era nga bitandise okusebbuuka n'okuseerera. Fiida amala atuve ku maaso ng'entabwe esibuka ku mukuuku gw'ebbaluwa gye yali ankulubuutidde. Wabula ndowooza toba oliawo nga zaali mboozi za kasooba n'obugambo bwe yatunwenekanga nga tuli bato ng'asavuwaza obulungi n'emiganyulo ebyali mu bwambega ebyo bye byafuuka omubumbirano okwetonderwa obwambega mu bulikondo bw'emmeeme yange. Ebyaggwaawo byantengula ne kubennaanya bubennaanya ekyali kigoneredde muli kantandika ekitundu mbinnyonnyole.